Bas olunaku olwajjo twabadde mu nteekateeka omukulu gwe bayita DJ Masiko omukulu oyo ndoza mumanyi mutegesi wa bivulu era bingi nnyo byasobodde okuba ate ng'atambuliramu omwaka oguwedde tegwamutambulira bulungi olunaku olwajjo twanyumizaamu emboozi n'atubuulira obulamu bw'ekkomera omwaka oguwedde tegwamutambulira bulungi kubanga Krisimansi yali abula kata kugiriira munda mu nkomyo eyo era akaayi wabula agamba tebyali byangu naye yatunyumiza emboozi yatandise bw'ati wulira mukomera navaayo byali bitya ebyomukomera kuba abantu baagala ku mboozi y'ekkomera eyo emboozi y'ekkomera ekkomera teribangako ddungi naye ate ekkomera lifuuse ddungi okuva nava mu kkomera nakava mu kkomera navaayo mu Desemba ebintu bibiri byendonkinze ekisooka nalonkinga sound Masiko events mweri munju tugenda tuwongerako okukyapugradinga katulonkinze ne beach mu mwezi gumu kitegeeza nti ate yatusiba kino kiyinza okuba ate kigenda mu challenginga nnyo mu bwongo kyomuntu gwe wasiba mu mwezi gumu ze wiiki singa nnya ng'akuwadde obukadde obuli mwameka naawe obufunye ate ng'akyayongera okukulakulanira ku speed nozonza okutuuka ne weekengeramu otuuka ogamba oba omuntu oba omusawo gye nagenda yanziba bubbi ate mukomera we mwali omukisa muyinza okuba omanye buli kintu kirina ensonga lwaki kiba kizze ekkomera liba bbi kituufu neriyinza okuba ate nga lyalidde kitegedde Masiko ekkomera talyevuma wadde n'akamu alonkingidde mu lunaku olwajjo yabadde ne bannamawulire ng'abategeeza abalagako ku biki byasobodde okuba ate nga omwaka nga bwe gwayitamu guli naguno bwagutandise watono yategeereza nti bano abadde bamanyi biiki gye bayita Arena Beach ebugeye saidi ze nabyewanga omukulu yagiguze era nga wano yabadde n'abatuuze era bakyamani bonna babaddewo abakakiiko bonna ne batukakasa nti omukulu enteekateeka yeesobodde okuba ate nga yagiddamu ey'ebugeye wano we tuli bayitawo bugeye ya beach bagita Arena Beach yesewa enteekateeka enteekateeka eri wano ya kifo kino kisooka twagala kukyanjulira abantu kibaddewo daddala abali mu disitulikiti nga Kalungu n'Empigi ne Lukaya bo mumanyi nti babadde bakimanyi nti weekiri naye kakati tugenda banjulira ate ekifo ekipya basi agamba nti okugula biiki yegomba abasajja nga Bobi Wine Ragadi basobola okuba ate nga bamuwaliriza n'agamba naye ajja ginoonya ategeeza bw'ati kifo twakiguze yesebo mu kusooka twabadde nga tujjawo nga tupangisawo bupangisa naye kati ekifo kiri under Masiko Entertainment era ne beach obudde bwonna tumanyi nti egenda kubeera mu mannya ga Masiko Entertainment ekirowoozo kijjewa anti ekirowoozo wenkijje nti ekisooka omulimu gw'okutegeka endongo gugenze kufa kimu nti olaba ne twabeerewo mu covid olwokuba twali tumanyire okuteeka bivulu kyatuyisa bubi nnyo kyoba twatuka okufuuka bakireereesa eggulu mbeera nti twali tumanyidde ffe genda nga tukuba ekikaali wano nawali naye kati bigenze biggwako kati ne bannaffe ate abaasookawo batuinspiringa okuba nti tukola ebintu ebityo ogeza katonda omusajja nga Bobi Wine nti ne waali nga teyakyali mu music oli yali ayina biiki ye ng'asobola okugendayo oba afisizawo omutwalo oba ebiri naye nga alyokke okusinga ffe abaali bakyagamba kangende Lwamagwa bwe nvaawo ngende ekyewangala mbeewo ngende egindi so ndowooza nti ebintu ngano n'emyaka tugenze tukula nammwe kennyini generation ento mwenyina okubaako ne bye mutuyigirako nga naffe tuyigidde ku bakulu baffe kati muzeeyi Ragadi yantwala ku biiki ye ng'olaba nti ayina future so kati chance bwe bangezze engero Katonda agireese naawe ogikozesa very soon osobola okugobagana n'abasajja abo n'obwoba tobasanze naye nawe tosigala kyekimu kitegedde omukulu ng'ategeeza twamubuzizza oba ebidongo abivuddemu oba yategeeza bw'ati nti akyabirimu sisobola guvaamu naye ate sisobola gubeera nnyo nga buli bwe tubadde katugenda kuwa obudde obusinga obungi tugenda buwa biiki eno obudde obusinga obungi tugenda buwa biiki eno okulaba nga tugituusa ku mutindo ogutuuka okujja omuntu e Masaka omuntu osa okuva e Kampala nga nti kaŋŋende ebugeye ku biiki ya Masiko buli omu manyi bigenda tuka nga buli omu akyogera olw'amaanyi ge tugenda oteekawo nesiga nti tugenda kuva mulimu gw'okutegeka naye mpola kubanga ate waliwo bangi abagudduseemu nga naye neera talina nansonga ekimudusizaamu naye nga gumusazi sente kufa kubanga zaala n'abayimbi bennyini omulimi era bagutonoonedde kuba kati omuyimbi asaba miliyoni 2 be bantu 2,000 botakyasobola kufuna naye obaawo n'akabiikiko nga kano ne bonaafunawo abantu 2
oli alidde ku kyennyanja ona oba otaddewo ye mukulu oyo ng'atunyonnyola byonna embeera nga weyasobodde okuba ate ng'etambula agamba nti music akadde kano abayimbi baafuuka ba buseere kati woba teweefunidde kifo oyinza kubeera ng'obataayiza okubalinda kubanga twatandikira mu media netudda mu kutegeka ebidongo netudda mu ki togamba nti ebbanga lyonna ogenda kubeeramu ekyo olina okwetegekera n'otafuna ntondo kwawe otakola ate ebintu weebiti ate abaana abajja ojja bafunako entondo kuba bajja kukunyiiza bo nga babikoze ng'ate gwe bikulemye bo nga babikoze kale golooza nti kyangu nnyo bantu bameka mu Masaka abalina biiki abakulu n'abato bamenye batono n'abato abato tebaliiwo naye olaba muzeeyi Kasozi yalina biiki kati naffe tufunye biiki si gye balambuza era tugikulambuza nawe ne weekanga n'ogamba waliyo n'amazzi ng'olinganga ate biiki tekuba mazzi aya basi embeera bwe yabadde agamba yebaza abawagizi abasobodde okuba ate nga bino byonna bituuse so twagala kwebaza abawagizi baffe abatuwagidde kubanga ekibuga oba wakiyingira ng'oli dobbi nga kati otuuse ku level ya director owa kampani zeziwera oyinza obutebaza Katonda kitegeeza nze nava ewaffe mu kyalo ensomba n'omufaliso ne blangiti si zino nno ez'ekyoya ze mulabye kati nze nava ne blangiti osebukuwa mwazirabako nga ziriko obujwenge no wansi bazikazaako munyola agudde nava ewaffe ensumba ewa mama wange yampa blangiti n'omufaliso nenzija nago okubeera nga ngolola engoye awo kubudu guest house era awo nabeera n'embazira ttone omanyi embazira ttone ate ayinza oba tabagambanga ate okuva ebugabira twatandikirawo mu ngoye zaffe nga bwetugololera so kati olaba nti munyola agudde ku kkubo aya basi alina obubaka bawadde bapromota banne mu nsonga zino nga bwe ziri akadde kano endongo nga bweyimiridde obubaka bwempa bategesi bannanga ab'ebivulu ekisooka okwegomba kubanga bw'oba teweegomba tolina kyoyinza gatta kaati okwegomba okwebuuza okukola emikwano kintu kikulu nnyo nti byo byonna tubifunyirwa kuba nti mikwano era waliwo emikwano egyatukonekitinga okutuuka okufuna bino nze mmanyi kati nti saawa eno Katonda ku birooto byaffe atambuddeko ayinza okuba atuuse mu bitundu nga 6 mu 5 ku buli 100 tewaba wabi mulimu abatabituusa wadde ku 10 so kati bategese banange kiyimbawo amagezi endongo tegubeera mulimo gubeera omulimu oguli temporary si mulimu ogwa buli lunaku tekikyasoboka kubaawo mu Uganda kati mu bidongo URA etutegeraawo ekitaaliwo mu kisooka oba otandika okusolooza nga revenue yiino ekitaaliwo luli wakwatanga miliyoni 4 noziwa shiba zata kyayagala wakwatanga obukadde 6 Kenzo n'ayimba kyata kyayagala wakwatanga miliyoni 5 noziwa lutalo n'ayimba kyata kyayagala kaliketegeeza n'omulimu gwennyini gugenze gukendeera amaanyi naye oba n'ekifo kyo nga kino nabo bennyini bajja kweguya aya basi ye mukulu oyo ategeeza nti enteekateeka nga bwomanyi Eddie Kenzo agenda kujaguza emyaka 15 mu ndongo y'eggwanga Uganda omukulu Masiko yabirimu era agamba nti mwezi ogwo omwaka nga guggwako ayinza obbaleeta Diamond Platinum mu mulinde ne bannange Masiko kubanga mu gwa 11 tulina Eddie Kenzo ne Diamond Platinum gulu yes tulina oluwombo ikyotera ebintu bingi bye tulina tami ogwokutaano tulikyotera saundi 8 abayindi 31 okuva ku makya paka ku makya ya basi omukulu abatuuze nabo ababadde ku kitundu bategeezezza ku nsonga zaabwe ne bagamba nti basiimye enkulaakulana olw'ensonga nti amasanze gabadde tegaliiwo mu kitundu naye batandise okusimba emiti kati basanyuse nnyo nga tulidde Masiko tyagikoze eki tyagiguze ng'ejasukkako ku mutindo gwe tubadde tugikola ki butugirabamu ng'ejasukkako ku gwebaddeko erinnyokoko ki waggulu era twasanyuse nnyo nnyo era n'abatuuze waffe eri mu kyalo basanyufu nnyo okuwulira nti Masiko yakoze eki twafunye omununuzi eyatununudde okusobola naffe okukulaakulana ekitundu kyaffe tusobole naffe okusituka mu bbanga okubeera nga biiki yaffe yamaanyi naffe eno mu kitundu kyaffe management kekyuse kyamukisa mulungi nnyo okukyusa management kuba ebintu bingi nnyo ebiruubirirwa naddala ku kitundu ebifo nga bino bye bisitula ebitundu bingi bye tusuubira mu mwami ono era nga nze chairman w'abavubuka ku kyalo kino Seru Henry Livingstone ndi mukambwe nnyo n'omuntu yenna anaava eri okuba nga ataataaganya kuba wano tulina essuubi lingi eritali ligenda kukoma nkyawo aya basi
embeera weesobodde okuba ate ng'etambula mukwano gwe gwe bayita tiplo systems eyogedde ku nteekateeka eno n'omutaka kakati nze neebaza bwebaza era ndi wano nsanyukirako Masiko olw'okuba nti yasobodde okukola ekintu bwe kiti era nekimpa essuubi nti abategesi b'ebivvulu tulina bye tusobola okukola ebintu eby'amaanyi kubanga edda balowooza nga tetusobola kukola tetulina kyetwongerako naye kati omuntu bw'aba nga alina enkulaakulana ng'eno gy'atuuseeko tumwebalizaako era tukiraba nti kijja kgenda mu maaso. Nedda nze sina byakwogera bingi nnyo naye kituwa ebyokuyiga kubanga omulimu guno ogw'ebidongo abantu bangi okuva edda nedda bagujerega olingaga nti otegeka otya ebidongo abantu bwe bakulabanga mu bidongo balowooza oli muyaayi kuba abantu abadongo basobola okukola omulimu oguvaamu ate ogw'amaanyi ennyo so nsanyukiddeko nnyo Ssalongo DJ Masiko yaguze biiki y'amaanyi bulungi nnyo eri wano Bugeye nakolerako wiiki ewedde ku Valentine nze nga simenti ekifo agera kigula kumbe yajja yasooka kukolerawo neyeegombawo bw'amala okwegombawo n'aga nti ate kyekyetaagisa kugulawo buguzi ne bamala ne bamugamba ssente n'agigula so kitusanyudde nga ffe bannamasaka tebetulaba nga bannamasaka bannaffe bongera okukulaakulana kitwongerako nnyo naddala kati ngaoyo Ssalongo Masiko alimu ebintu bingi yatandikira mu rediyo kati bwolaba ngaomuntu yatandikira mu rediyo aguze biiki akoze ebintu bingi so kituwa challenge y'amaanyi nnyo nga naffe okumanya nti the road ku kino naye yannyo nga bw'osobola